lwaleero bannajagwe batuguddeko ngende lwaleero abannamuddu mutuguddeko ngera leero lwaleero bannajagwe batuguddeko leero. Oyo nno ye Geoffrey Lutaya ne mukyala we Irene Namatovu kati abasalanga omugambo nti Irene Namatovu yanoba simanyi yagenda UK yagenza okusetulinga era simanyi Geoffrey Lutaya ali mu America bannange baabo era babaddewo nnyo ku supporting ettiimu yaabwe ey'ebuddu kakati mutugamba ki ekirala naye nga tulabye nti mukulu w'ekitiibwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu y'omu ku abo abagenze Enambole. Era nga bulijjo ow'ekitiibwa Ssabasajja Ronald Muwenda Mutebi His Majesty yabaddewo okubanga omupiira guno akugulawo mu butongole n'okuwitinesinga ani agenda okubanga amega munne. Bityo ebitambula naye nga tujja kubanga tubikuleetera byonna ebigenda mu maaso Enambole era nga amawulire tujja kubanga tugakuwa gonna ebivaayo bitambudde bitya bigenze bitya naye nga namungi w'omuntu yeeye ku kisaawe era nga kikubyeko bweddu kijjudde abantu okuwitinesinga amasaza ga Buganda gajja kubanga gatambula gatya. Nga tweyongerayo munnange omukyala yavaayo n'agamba nti abaami temuddamu kuwasa bisingo mothers avuddeyo ne yeetonda era agamba nti bannange mumusonyiwe. Tonda gwange era bonna be nakosezza ebigambo bye nayogedde ebyabakosezza tuusa okwetonda kwange nga nsaba kisonyiwo. Mbutuufu nange simanyi kye nabaddeko naye ntuusa okwetondera bamaama b'eggwanga bonna ensaba kisonyiwo sirikiddamu sirikiddira. Kubo ab'eŋŋanda n'emikwano gya Fred Kabugo awo ya assistant referee eyafudde olunaku lw'eggulo wano we babadde officiating omupiira wakati wa Virajogo wamu ne UPDF yakolapisinze mu kisaawe bagenza omutuusa mu ddwaliro n'afa. Ab'eŋŋanda ze bambi bali mu matiga era nga kigambibwa nti omwami ono abadde wa Hoima era nga gwendabyeko bambi abadde ayogera Lunyolo naye nga amaziga gamuyitamu. Nempikya okubika ab'okufa kwa munywani wange Kabugo Peter sambi bomupiira abo mu Kagadi ne mumanya Kagadi Bunyoro kutwala hamu Peter abakumanya haspido haduka haspida hombe halispido eduka omwana ogwabe naikala mu duka omu ne habe nakora mu mugenzi Rafael Peter ne habe naikala kingwireho kimpingura ineho bumpulire obunsangire omuntu agambire obunsangire message kugamba Peter afuire obuhafu omuntu nibwo manyangwa ensi tugira bamburabamu it's a one way ticket. Peter afuire muno bambi mahano muno ne sasa n'abanywanyi be aba family Andrew Monica n'abandi nywenda tuli hamu mbusasi baitu Peter Peter afuire muno. Rest in peace Peter. Kitalo nnyo era kitalo ddala katweyongera okubanga tusabira ab'eŋŋanda n'emikwano nti Mukama abenga bagumya mu kaseera kakazibu n'okweyongera okubanga tusabira omwoyo gw'omugenzi nti Mukama abenga buwe ekiwumula ekirungi ssaako n'okubanga amusonyiwa byonna ebyamusobako. Nga tweyongerayo n'amawulire ag'enjawulo abantu boogedde ebigambo ku Eddie Kenzo wamu ne former Miss Uganda Hannah naye nno gye mukomye okweyongera ye Eddie Kenzo ne Fiona Nyamutoolo
beeyongera okunyweza omukwano gwabwe era yagamba nti nze najja kufumba ebirala saagala mmanyi. Eddie. Sasula usasuzi. Yes, oyo Nyamutoolo ali ku kamera era ng'ani gwakuba ebifaananyi ye Eddie Kenzo ne ba officials abalala abali side ye. Era olaba wamaliza amugambye Eddie sasula. Ate munnange omuyimbi Ssabasajja avuddeyo n'Ssabasajja ebadde bimwogerako mbusimanyi bamudipootinga era agambye byonna bya lugambo nti era abapangirira ebigambo ebyo mbumuswadde ye tebamudipootingangako. Buli ali eyo ng'akola ka video ak'ekisiru akali fake ng'alimba abantu nti Ssabasajja bamutikka. Stop that nonsense. Grow up girl, grow up man. Funa ebyokola tebantikkangako. Tebalintikka. Tebanyima nko papula. Sikola nko kwa appeal. Kati mwabagala okumanya wendi. Kankomewo. Ebyo ate ensonga za Hajji ne Hajjati zo zikyalanda buli lunaku. Omwana mulenzi Tamale Mirundi Junior avuddeyo ne yeetondera Honorable Muhammad Nsereko oluvannyuma lw'okukyaza Nammere ku TikTok ye ate Nammere mbu yayogera ebigambo ebyavvoola ekitiibwa kya Alhaji Muhammad Nsereko. Yes, ndi wano okwetondera kuva ku ntobo y'omutima gwange. Honorable Nsereko bambi mwetondera olwa live eyakoleddwa ku channel yange ya TikTok we nakyaziza abantu abalala bangi n'enkyalalizaamu Presidential Advisor on Massacre Affairs mukyala Nammere ndowooza bambi eyamwogeddeko ebintu ebitabadde bituufu ate nga biweebuula ekitiibwa kye ng'omubaka wa Parliament. Nze sikiriza mu kuweebuula balala oba okuweebuula abantu ne lwakubadde ffenna ensi tugiraba mu ngeri ya njawulo ate ffenna tubeerako ne sides zetuwagira kati nga musango gwa Hajji ne Hajjati ndowooza gwe twabadde twogerako mukyala Nammere ndowooza n'abaako bye yayogedde ku Honorable Nsereko ebitali bituufu. Honorable Nsereko nkusaba onsonyiwe nga moderator ndabika saakoze mulimo gwange kimala ku moderatinga sheeyo naye nga bambi I'm so sorry it wasn't intended tekyabadde kiteeketeeke kuyisaamu maaso. Ndowooza mukyala Nammere ayinako n'abantu abalala beyayogedde mu sheeyo nga b'amaanyi nabo abatakifunye bulungi so nabo mbeetondera mu ngeri y'omu eb'endala. But I let people to give their opinions but in the manner that does not defame others. So Honorable Nsereko, I'm really sorry and I have made it public. Kubanga era ebyayogeddwa byabadde ku social media. Era nange nakuma ku social media okutereeza ebyo. So ku TikTok yange nkyaza abantu bangi bannabyabufuzi ba businessmen abasuubuzi people from walks of life and nze omulimu gwe nguba gwa kumoderatinga show okulaba nti etambula mateeka agatuweebwa UCC. So kyendowooza nti tekyakoleddwa bulungi but I really apologize. Era Honorable Nsereko nkwagala nnyo. It is bad. Yes, ye bw'atyo bw'avuddeyo n'ayogera ate bo abannakibiina kya NUP si bamativu n'ebigambo ebyogerwa omu yaliko munnaabwe era ng'oyo twamulabako nnyo ebbanga ddene ng'akolako oba yali coordinator mu saidi zeeyo ez'ebusoga ku bigambo ebimu bye yayogera naye bavuddeyo kumwanukula. As NUP you can't go to Kisoro. Tosobola. Mubaka yura wali eri. Tosobola. Awo oyina kupampingawo winikiza Dr. Besigye nga batwala holiday yo. Bana ba ku kyalo olimi balumanyi bali respected. Bali tested for a long time. Naye ove Kampala ogenda okuba olukiiko wali. Nebanaye Katonda yanafuya Bannayuganda n'akamala bukamazi ku nsonga ya jjajja. Jjajja ne tumufuula superior naye nga ffe bajega. Kati ekisolo candidate yali simbiddwawo yali badde wa PFF.
mwabala ne mumuwagira buwagizi yalisimbiddwawo awatali ekyolinda results ate tetunalwawo kampeni yanaku 10 munaye neewuunya nalaba akatambi kano ennaku 2 emabega ennaku 2 ku 3 emabega nenkatereka Bijiro ono yayina kyazanya ne bannabyabufuzi abalala naddala abo bannabyabufuzi abazanya ebyobufuzi ebyokutambulizibwa mu case mu brief case ntegeeza abasuubuzi mu byobufuzi Bijirwa olwaleero olunaku olw'ejjo His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert twabadde Kisolo abantu b'Ekisolo abafumbira bayaniriza His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert n'omutima gumu era bwekkannaanya bulungi obutambi obwo ndowooza ojja kwesanga nga population esingamu obungi yabadde esingamu obungi y'abavubuka bwenjogera ku bavubuka abavubuka abo bafeesinze challenges nyingi oba bali mu kufeesinga challenges nyingi ekisooka kya byonna gavumenti eno tefudde ku bavubuka eyo mentality gyoyina Bijirwa tulowooza nti yeri mu bavubuka nti abavubuka bajja wano kuzannya byabufuzi gwe byoyogerako abavubuka beetaaga kimu nkyukakyuka kulaba nga gavumenti ya Nakyemalira eno evuddeko kino kyentegeeza tugamba nti tuli mu revolution tuli mu struggle abavubuka tebali wano kuzannya byabufuzi nga we mu byagala biteekateeka ntuloko olwaleero General Museveni akwata Moses Ali n'amuteeka mu West Nile Moses Ali akomandinge West Nile eyo nga bwayogera tewabaddamu kunyega okiwuliza bulungi Museveni nga wanakeera ku maca n'agula Nandala mafaabi mu Eastern mu Bugisu najja n'akwata omukyala Anita Amongo Muteso nga kwotadde ne bamaike mukula okiwuliza najja mu Busoga n'agamba nina Rebecca Kadaga n'avuruga mu Busoga awo nga bwazaakola ng'amanya we bagenda omutegerya n'ayambuka mu Acholi n'agamba nti nina Winnie Dolo nina ne Nobati Mau najja Mulango n'agamba akena nja wamu naye okiwuliza so ebyo ebyobufuzi General Museveni byabadde azanya tusuubira nti His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert byebyobufuzi byagenda ozanya ekyagaza His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert okuviira ddala wano mu Buganda wasibuka n'okwetoloola regions endala eza Uganda kwe kuba nti ebiruubirirwa bye ye ng'omuntu ebigendererwa bye byakuggyako General Museveni byakuggyako General Museveni system ya governance ekyuke so si kuzannya byabufuzi nti kakati nga oludda oluvuganya olw'amaanyi neetaaga okuba n'ababaka abangi simanyi nzija tukwataganire wamu n'abopposition abalala twegabire ebifo tugabane ebifo nti mu Western ani aliwo ng'ow'amaanyi kakati oyo katumuwe ekitundu ekyo ajjeyo ababaka abali awo ebyo byobufuzi mwali mwagala okuzannya n'empuuga waliwo wennyini wenkugambira nti akakodyo ka PFF akakaze bano tebazze kujjako Nakyemalira bazze kwenyweza mu bifo nti Dolini Nyanjula akutte wano Lukwaga akutte wano Semujunganda akutte wano kakati gwe Bobi Wine kyeweetaaga kiri kimu ntebe ya ggwanga oyagala kujjako General Museveni kakati fe okuwagira fe tugenda kukuwagira n'ebino ebifo bitulekere tubisigaze Bijirwa bw'oba wali osuubira nti ogenda kubeera kingi meeka mu Busoga muganda wange olwaleero n'ejjinja tokyalina kyogamba enkamulyewo mwe tokyalina kyogamba Bijirwa njagala ogenda okuba olukuŋŋaana ku Kakindu Stadium nti wugisa abavubuka ogenda kwogera nabo Bijirwa njagala okikole mu Busoga olwaleero abo b'okulembeza ab'otinkiza njagala obatwale Ekisolo bakuŋŋaanya abantu Bobi Wine bakuŋŋaanya obatwale regions endala zonna ez'eggwanga bakuŋŋaanya abantu Bobi Wine bakuŋŋaanya okitegedde muti mulowooza nti wano tuli mu kuzannya byabufuzi kuzannyamu byabufuzi ekigendererwa kyakuggyako Nakyemalira kyakuggyako General Museveni okategedde ssebo eyo mentalite yemwe nti tuzanye byabufuzi tewali byabufuzi bigenda kuzanyibwa nga Nakyemalira akyaliko Nakyemalira aveeko tutereze system of governance awo tulyoke tulabe nga butyo bwe tugenda omenyaamenyamu obukulembeze bw'eggwanga naye awatali ekyo
mukkirize nti olwaleero tulina omwana ali ogu akuba mu Buganda wano n'okwetoloola ebitundu bya Uganda byonna akuba boda ku boda ye His Excellency Kyagulanyi. Olwaleero singa tekuba kutogamu kalulu oyo ekisolo yabadde ali akalulu bulungi nnyo nira tukimanya ani alina apparatus ez'akalulu kategedde ssebo. So mwabazala wa Bobi Wine n'okumanyira His Excellency Kyagulanyi Ssentamu mukkirize omusajja ali levu ndala nnyo temugenda kumutuuka yadde temujja mukongojja bino biro bya His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert tedi mu omuvubuka tayagala kumanya yo kasasiro wammwe nonsense zimanyi tuzanya byabufuzi bibiri oyo nonsense ekikulu ekiriwo General Museveni kuvaako kujjako nakyemalira system of governance ekyuke eggwanga likulemberwe live mu kufugibwa. Tuli ku NCK TV bambi wabanga tuna subscribinga kekade subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde byonna byonna jakubanga tukomawo nabyo tovaawo.